Hasifu Sechunga kuremboozi eyo weewaawo buli wabeerawo obuwanguzi wabaawo okujaguza wabaawo essanyu wabaawo amazina nammwe aba NRM twagala okubayozaayoza ku lekkula lye mutuuseeko ate ku nsonga y'emu ng'era tukyali ku mbeera ebaddewo mu kibuga n'ebitundu ebirala tutunuliddeko bizinesi zo ziyimiridde zitya era STV ewuubyeko olubu lw'ekigere mu butale obumu okuli ak'ekibuye ne mu ak'ezzo ez'enjawulo okulaba zo bizinesi ziyimiridde zitya katulabe nayo ebibaddeyo. Ng'emikolo egy'okulayiza omukulembeze w'eggwanga ku kisaawe Kolo gigenda mu maaso mu kibuga Kampala abakozi abamu basazeewo okwesamba okugenda okukola era mu bifo ebimu bye tutuuseemu amaduuka agamu gabadde maggale era n'abantu babadde bamuswaba mu kibuga wakati ne mu butale obumu okwawukanako n'embeera eya bulijjo. Bwe tutambuddeko mu bifo ebirala tusobodde okutuuka ku katale k'ekibuye mu ggombolola y'e Makindye tuwayizaamuko n'abasuubuzi mu katale kano era balina bye batunnyonnyodde ku ntambula y'emirimu ey'olunaku lwa leero. Bizinensi tetambudde bulungi olw'ensonga abantu batidde okuva mu mayumba entambula tebadde kati abantu batafuna ntambula baleeta tugulako tetusobola kuba nabaguzi oba ne tubiwa n'obulungi era ebintu bino bisigaddewo ndoozi obiraba. Amakuti abantu kati yona nnyini ebyo tazze. Bizinesi olwaleero abula awondeese bizinesi olwaleero singa twanyuse dda omuntu asobola emmere y'emitwalo 10 olwaleero nasobodde ya mitwalo 4 yiye enkutte olw'okubeera ng'ebyentambula tebitambula abantu tebakola ki tebazze olwaleero egamba embeera tutambulidde bulungi. Ku luguudo lwa Kafumbe Mukasa mu masekati ga Kampala nawo tunyumizzaamu n'abasuubuzi baawo ne babaako ne bye batunnyonnyodde ku mbeera y'emirimu nga bw'eyimiridde. Kasitoma tebaliiwo kubanga abantu bonna batidde abangi teri yalina mu tawuni bonna bagaanye okukola emaali ya bbeeyi. Era tuliwo sinafuna wadde 10 tuliwo obubeezi kumalako olunaku naye embeera si nnungi tusuubira ate enkya tugenda mu yiddi tumaye kiddako naye katusabe tumaleko naye ng'embeera si nnungi. Era olwaleero abantu tebabaddeewo nnyo abantu batono mu kibuga ndowooza baatidde ensasage naye tugambye katujje Mukama y'amanyi atusinga okumu. Ate bo abavuzi b'ebidduka okuli bodaboda ne takisi nabo batunnyonnyodde obulumi n'okusoomoozebwa ku basanze olunaku olwaleero oluvannyuma lw'okuba nti bakasitoma babadde batono ddala. Nga bwe mulaba era kibuga kitera okubeera bize naye ebintu olwaleero tebibadde kale nnyo tebibadde ebizibu naye era si byangu nnyo kubeera abantu beesaze mu bungi kusinziira ku mbeera y'ejjo nga bwe yabadde mbeera y'olwaleero nga bweyimiridde. Abantu mu kibuga batono ddala amaduuka maggale teri kukola tutudde butuuzi abeeka bajja kwa kawunga. Kirira babe nga bafuna ku mirimu ebintu ebisinga okunyigiriza abantu abantu baavu nnyo n'okusoma kwennyini. Ng'omukulembeze w'eggwanga amaze okulayira okufuga ekisanja eky'omukaaga bannayuganda basuubira bingi mu kisanja kino ekipya. Maria Dana Namiro, STV Select ey'enjawulo.